This is from Pantilla the danger. Butereva balonje bagala ku PJ kwoli kansubire nti oli malidadi sana yes yonana josinzira okubanga ate onekuumiddeko amawulire mu ggwanga lya Uganda agasinza okubanga tega kwasaba na Uganda nyike gigo kubanga ate bali mu kusenda abantu abali mu lubiji era nga banji nyumba zaabwe ziri ku ttaka omukyalo ono yayaziranye nnyo era nga y'omu kwabo abakaabye ennyo abandi bambi batunula butunuzi naye nga tekitegeeza nti tebalina bulumi ku mitima yasera nga ategeeza nti alina abaana wabulanga ate kawungezi kolina ku radio batandise okubanga babika omukyalo ono ku mikutu egy'enjawulo wabula ng'amaze okubanga ate abikibwa waliwo omukyala avuddeyo oba omuwala avuddeyo nga mukambwe agamba nti bannange oyo maama wange mulamu bulungi tannafa era nga comment gye yatadde ku TikTok yabadde mukakamu nnyo wabula ate ku Facebook abadde mukambwe era ng'akozesezza ebigambo ebikambwe ekigambo ekyo oba ebigambo ebyo osobola okubanga ate obisoma mu kkaawo ekisooka kyabadde kivumo n'agamba nti oyo maama wange mulamu bulungi era kyasama kigasiya mbwaggwe singa maama wo afa ekiro kino bannange bw'atyo bwe yategeezezza n'agenda mu maaso okubanga ate agattako ebigambo ebirala mukambwe era munyiivu okubanga ate alaba abantu bakola ki mbu babika maama we so mu ngeri emu oba endala agezaako okutulaga nti omukyalo oyo gwe babika tannaba kubanga ate afa oba anywa butwa ng'abangi bagenda mu maaso okubanga ate bakola ki babitambuza era ye akakasa nti maama we eyo nga tuvuddeyo akabenjedde kabusa kagudde ku luguudo lw'e Masaka mu bitundu eby'e Katende awo era ng'emmotoka ekika kya takisi y'emu ku ezo ezeenyigidde mu kabenje kano abantu 3 be bakakasiddwa okubanga ate bafiiridde mu kabenje kano so nga ate ye omuzannyi w'akatembo okuva mu ggwanga lya Kenya amanyiddwa nga Eric Omonda ne famire ye bali mu maziga oluvannyuma lw'okufiirwa muganda wamanyiddwa nga Fred Omonde era ngono afiiridde mu kabenje kitalo nnyo kitalo ddala omusirikale wa poliisi Kenya akubiddwa amasasi agamutiddewo abakuumi ba kkooti bw'aseewuusa empisa n'akuba omulamuzi Monica Kivuti amasasi agamulese ng'anyiga biwundu kigambibwa nti ekyajja omusirikale ono mu mbeera ye mulamuzi okubanga ate agaana okukkiriza mukyala w'omusirikale ono okweyimirira ku misango gy'okubanga ajja ssente ku bantu mu lukujjukujju bw'atyo n'amusindira amasasi okusinziira mu ddwaliro wali eri e Kenya batuwadde ku kifaananyi ng'omubaka Honorable Muhammad Segirinya bw'afaanana akadde kano wabula ng'ate bangi bavuddeyo ne basiima Mungu olw'okuba nti munange akyamuwadde obulamu era nga okusinziira nga bwe bamulabye balaba nti waliwo ku njawulo weewaawo abamu balaze obwennyamivu nga bagamba nti ye lino si ddagala lye lifuukudde omubaka kweri nga balabira ddala enfaanana ye ekyuse nnyo ku nga bwe yali afaanana nga tannaba kubanga abeera mu mbeera eno weewaawo emabegako awo twafuna akatambi akagoyinga viral ak'omusajja eyali annyulula oba eyali abba amafuta mu mmotoka emu ku Washing Bay mu bitundu eyo eby'emulago wabula ng'ate wenjogera ono yakwatiddwa dda poliisi so ng'ate ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Biswanka agali mu kubugagamba nti naye yakwatiddwa oluvannyuma lw'okubanga yaweebwa ensimbi akola oluyimba n'omuntu omu wabula ate ssente n'azizza ku mumwa n'atasobola kubanga ate akikola mbu bamukutte so ng'ate ye omukulu amanyiddwa nga producer Didi si birungi munnanga oluvannyuma lw'okubanga ate avayo n'ategeeza eggwanga nga bw'alina akawuka ka mukenenya obulwadde bakoze ki bumukubye ku ndiri jjukira nti abadde on and off era nga yatutegeezezza recently nti bambi alina akawuka ka mukenenya wenjogera essaawa eno ali ku ndiri bambi twongere okubanga tetumuteeka mu ssaala so nga ate tukimanyi bulungi nnyo nti ababaka ba paalamenti abawerako ddala bakwatiddwa ku nsonga z'obuli bw'enguzi era nga bano ku kkooti gye beewuuba okusobola okulaba nti batteebwa ku kakalu olunaku olw'eggulo omukulu amanyiddwa nga Paul Akamba y'omu ku abo abakwatiddwa bulanga ono yasobodde okubanga ate afuna omukisa ogugendako wali eri mu anti-corruption court Kampala okubanga ate ateebwa ku kakalu olwabadde okuteeka ekigere wabweru nga bamuwadde bail munnanga ate ab'ebyokwerinda abalala ne bajja ne bamukwata ne bamuzza munda tebamuganyiza kubanga ate atuuka bweru ensonga eyamukwasiza tenaba kubanga ate etegereka kubanga y'omulamuzi ebadde amaze okubanga akola ki amuwa bail so ekyo kyalese bangi nga beebuuza ebibuuzo
Mwejemu yayanira ambulances bo abatuze mu Gombola 2 yes abakozesa eddwaliro lya Kagumba ne Kasolwe mu Kamuli district baliddenga balimi oluvanyuma lw'okufuna eggaali ezikozesa amasanyalaze okubayambako mu kutuusa abalwadde mu ddwaliro ze zigenda okukolanga ambulance eggaali ezo zokola ki zolaba. Just of recent tujjukira saga y'omukulamanyiddwa nga John Segawa bwe yasinzira ku mpewo n'abako ebibuuzo bye yabuuza oba ebigambo bye yayogera ku mukulamanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula ng'ate omukulamanyiddwa nga Penge yakajja okuvaayo okuba ng'ate awendowooza ye ku nsonga eno yapostinze ekifaananyi kya John Segawa kino ng'ali ku ndiri n'agamba ono Sarah Joy Bakanansa akutya naye honestly John Segawa who do you inspire ogenda omanyira Bobi Wine onoonya ssente zigula budomola naye weerabidde siggwa asoose okukubwa engwala ne Zubede yakajja juzi agenda kukuleka omukululo naye gwe ogenda kufa omanyikiddwako kimu kyokka ku dduniya kuno kyakusogonyola. Biwojjolo by'abakazi abali desperate mbu they want to be Uganda's Angelina Jolie. Mukulu Black Brad Pitt sebo zino ensonga za ggwanga zeesonyiwe bw'otyo bwe wafumita Leila Kayondo and she ended up losing her memory nga tulowooza mbuga ya muloga. Bobi Wine wa MDD yaddayo Ddegomba ono Kyagulanyi mulalamu bwe bubaka obwo omukulamanyiddwa nga Penge bwe yawa John Segawa nsuubira biri mu Luganda ne wesikuddiramu otegedde nga bwe yasobola okuba ng'ate abiwandiika. Bobi Wine ayogerwako ekiro ekyakeseza olunaku lw'eggulo yatuuse mu ggwanga lya South Africa era ng'ono yakyaziddwa ku mikutu egy'enjawulo mu ggwanga eryo bw'atyo n'aba ng'ate ayogerako ku bigenda mu maaso mu ggwanga ly'ettu Uganda lyabadde ssanyu jjerere bannayuganda bawangalira mu ggwanga lya South Africa nga bandiriza omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ku kisaawe. People power! Our power! People power! NUP! Everywhere! NUP! Kunga Jobaga Kunga! Kunga! Kunga Sudi Kunga! Kunga! Kunga Uganda Kunga! Kunga! Siana Kunga! Kunga! Mwebalire ddala size nozeka ze ne bakyali bange mugenda balaba ze ne kyali wange bamwita Ssebuganda ono gwe bakutulako omukono muziwe Makerere ze ne kyali wange Masereka wekasese ono bamutochalinga mumujukira ze ne kyali wange gwe bayita Motive Kasaga naye tocha victim Zene chali wafe John Bosco kuje Karamoja ya Muganda yobako amasasi zene mukyala Kibalama yabuzibwawo ebisigadde tunabyogera naye mwebale nnyo okutwaniriza mwebalire ddala. People power! Ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Half London akuzanyira busikitisi obw'enjawulo nga unaazannya n'embwa bw'azikuba kibooko era ng'azituuma amannya ag'enjawulo avuddeyo yassa era nga ekintu akyongedde ku ddaala eddala oluvannyuma lw'okukubisa t-shirts ez'enjawulo nga kuliko ebifaananyi by'embwa ye ne ttiimu ye so ng'ate ye omukyala amanyiddwa nga Fifitha Kwena oluvannyuma lwa budget okuba ng'ate efuluma avuddeyo n'alaga ennyiike n'obwennyamivu ku mutima era nga bino bye bigambo ebimuvuddemu ku nsonga ya budget. Fifitha Kwena mukyala nsubuga wano mwalabye ku budget y'eggwanga bagenda zitusikamu naye tezina kyezigenda tukolera. Nsaba omukulembeze aliddawo nga gavumenti eno bweriba ekyuse ekintu kyosooka nga okwabolishinga
It's the parliament. Tukimanyenga lumu teriiwo. Tukimanyenga nti tusigaza amasiga abiri agasalirawo eggwanga ery'abalamuzi n'omukulembeze w'eggwanga alibazeeko. Namba yaabwe tumenyera bwereere. Nyongereza. Namba yaabwe tumenyera bwereere. It's just a place of comment. No wonder group ya member of parliament bagiyita binyira. Binyira. Mwalabye budget. Simanyi oba omubaka we yagitegedde gwe wasindikayo. Oba naye yagirabye ulabi ng'efulumye. Oba yasayininga tamanyi nga alowooza asayininga. Katulinde tulewe ku masomero agagenda okuddaabirizibwa ku mutitimba ogwo kwegamba. What a comedy state. Fifa wano tebakuba ejjinja. Ate ye wrestler okuva mu ggwanga lya America mu WWE omukuramanyiddwa nga Cody Rhodes avuddeyo bw'atyo n'agamba nga bw'agenda okuzimbira bannayuganda abazanya wrestling oba ekigo ekyo kyennyini ekifaananyiza wrestling wali eri mukono n'ababatuusaako ko basima ettaka awo ne basibasibaawo ebintu byabwe ne batandika okuba nga ate bazanya mu ngeri eri very local ng'era bw'omanya ebintu ebyokweyiya. Ono nno avuddeyo n'abasuubiza nti agenda kubanga abazimbira ring ya wrestling wano mu ggwanga lya Uganda. Katulindirire katusuubire nti si mpewo. Bad Black avuddeyo n'asiima omukuramanyiddwa nga Asha Panda. Kino atera nnyo okukikola, yes, era nga ku mulundi guno amwebazizza nnyo agamba nti yakyusa oba yakwekula omuwala eyali munda mu ye eyali ajjudde ebiwuntu ku mutima era nga gwali gwamenyekamenyeka n'amuggyayo munnange oluvannyuma lw'okumubikka omuhabbatini omuyitirivu. Agamba nti ekintu ekyo akisimanya ekisimira ddala takitwala for granted. Amwebaza okumwagala era nga muli asaba bawangaale bonna bakaddiwe bonna. Ebbanga litambudde kati ndowooza bali mu myaka emeka 5 awo bwe watyo. Agamba batuuse wala naye asaba tebatuukire ddala wala kubanga yamuwa passwords ze zonna ayina ez'omwami n'omukyala ayina n'omwami ayina ez'omukyala. So agamba nti ku nsonga eyo ekyo ekintu kikulu nnyo. Tasangako message emwekanga n'oli tasangako message ekola ki emwesittaza naye batambula mpola. So yeebaza Mungu olw'okumuwa sirimu zazze. Yo mukyala amanyiddwa nga Evelyn Mike yes okuva ali eri ku Spark TV omanyi yetaggwako byewuunyisa ku saidi y'abakyala n'abaami yavuddeyo n'agamba nti nze nga ndi mukyala mufumbo. Mukwano tonsuubira kuggulira luggi ssaawa nga zisusse 6 ez'ekiro era munange bw'otagalanga ng'okomawo ezo essaawa ewaka manya nga nti ewaka toyinaayo asikaaliwo gwe waleseeyo ng'akukumira enjuyo. Agamba nti obufumbo tetuganye buli mu kutegeeragana nakubanga otegeera munno naye nze ebyo ebyokudda ssaawa 6 n'okudda waggulu sibigendera kera sijja bikola. Bwe zisukkanga ezo essaawa ddangayo gy'ova omanye nti ojja kudda enkeera otherwise ojja dduka onkono olusuleko kuba sijja kukola ki sijja kuggulira. So ng'ate yo omukyala Shira Gashumba avuddeyo n'alaga obwennyamivu mu bayimbi b'eggwanga lya Uganda era ng'akowodde bamaneja baabwe n'abagamba naye lwaki temutuuza abayimbi bammwe ne mubabuulirira ku nsonga gye balina okuba ng'ate beeyisaamu mu media. Si buli ekiyenje ekivaayo nti kizza okubuuza oyanukule, si buli ka interview ke bakuyita nti ojja oyogere bajja ne boogera ku bitopiki ebitabakwata nako ne bababuuza ebibuuzo ebitabakwata nako bo ne bakola ki ne baanukula nti ate bwe kidda ku ba TV presenters olemwa ne ba radio presenters nti buli akakubye bajja ne bakabuuza abayimbi ate nabo munaye ne bakola ki ne baanukula. So n'abategeeza nti ffe tubasuubiramu kutuwanguliko kati n'ennyimba temukyazinaabula muyina bi interview bye bisinga obungi ate nga bina tebiina makulu era ng'agamba nti kati Uganda we yatuuka bwe kituuka ku internet owulira ng'ekutama era agamba nti kikaluubirizaamuko okubanga owagira music wa Uganda ennaku zino kubanga tebalina mulamwa.
Timu Nyamutoro ne timu Rema besanze mu comment section nga timu Rema agamba nga timu Nyamutoro agamba nti naye nga Rema asobola okwogera oluzungu nga Nyamutoro ayogera okumala essaawa namba, so timu Rema nayanukula naga nti Nyamutoro naye asobola okuyimba nga Rema bwayimba, okiwulidde. So bali awo beekalakata, tebamanyi nti mu nsi muno buli omu abaako ne kyasinga munne, okiwulidde. Naye nga kyonna kye kiri ffe gye tuli mu Kamooli tubalengera mwekube bwe munakoowa mujja kutereera mu layini. Omukulu Avi Tataka English bambi naye yavuddeyo ku nsonga y'abantu baffe ab'omu Lubigi. Ensonga eno nno mpanvu era nga gingenda okuba nga ate nsembyayo nkulage nti abantu banyiivu bakambwe. Yes, yavuddeyo n'agamba nti ntunuulidde ekifaananyi ky'omukyalo ono okumala eddakiika 5 naye nga muli neebuuza ebibuuzo ddala kiki ekigenda mu maaso oba biki byalowooza ki ekigenda mu maaso mu bwongo bw'omukyalo ono ayimiridde wano bambi omunaku omukadde, okiwulira. N'agamba naye gavumenti yaffe mubeereyo nga mukimanyi nti bano abantu be mugobaganya ku ttaka ng'ate temubawaliyiridde, temukirowoozaako nti bagenda kukyawa gavumenti eri mu buyinza, mwe mubalowooleza ki? N'agamba mutunuulire factories eziri Namanve, abantu bali eyo baazimba eyo, bano abagwira bagenda mu maaso okuba nga ate bamenya amateeka gaki g'environment, kubanga ate bo boononera ddala obutonde ebiva mu factory tebiba birungi. Naye musirise olw'okuba nga factory ezo zabagwira, musirise olw'okuba nga babanyigayo akantu, mwe mubeere nti mwefuule nti muli bazibe temukola ki, temulaba bibakola. Naye amazima gali nti mulikoowa oba mulikoma ddi okubonyaabonya omuntu wa wansi. Mwagala bakadde baffe baddewa, mwaliwa nga bazimba, tugambe nti mwali mu vacation temwaliwo. Bw'atyo n'amaliriza ng'agamba nti Katonda oyo ali waggulu teyeebase, mulirooza ku bukambo bwe ne bwe buli baddi. Oyo ye Tataka English munnange bw'atyo nga mwennyamivu bya nsuso olw'ebyo bigenda mu maaso mu Lubigi. Bo baganda baffe, bamaama baffe, bannyinaffe bakyakaabira ddala wali eri era nga baatutegeeza nti ne bwayise baagirumbye dda bagenda kutandika okuba nga bakola ki, basenda. Naye nga omusumba amanyiddwa nga Pastor Bugembe yavuddeyo n'abaako ebigambo bye yayogedde awo ng'agamba nti bwe baba bakaaba tebalina kukaaba nnyo, bakaabe mpolampola kubanga Katonda yabawa obutaka. Ebigambo by'omusumba oli byo bambi byabadde binyiizaamu okubeera ow'amazima. Yabawa obutaka asobola okuba nga ate akola ki, abakolera ebirala ebyamagiro ebisinga ku ki kwebyo era n'abategeeza nti bakole ki, bakaabe mpola. N'ayongerako awo n'ebirala. Naye mu byonna kyenjagala okutegeeza nti bannayuganda banyiivu eri omusumba oyo era nga waliwo abavuddeyo ne bamulabula ne bagamba nti ave mu nsonga zino, okitegeera. Ngenda kuba nga ate nkulekerako wano obutambi obw'enjawulo ku nsonga zino. Omuli oyo yagenze maaso okuba nga ate alabula omusumba oyo Bugembe, ate munange awo n'oluvannyuma tubeere nga tukiggala mu ngeri ensaamusaamu era nga nja kwebaza nti webale kulukuta nange webale kubanga weekumiddeko gwatannaba kugenda ku updates mukwano natumbudde dda gwe wenna ayagala okulaba ku PJ live nga tomulabagako genda wali eri ku PJ updates ojja kuba nga atondaba olugambo ndikutusaako live, okitegeera. Naye nga subscribe nga tolaba bulabi ate n'okola ki n'olekaawo kubanga by'otaafune wano eri ngenda kuba nga ate mbikola ki mbikutusaako bulambalamba. Bwe ntyo bwe ngenda okuba nga ate mberekereza abalungi abagala mbaagalize akadde akathufu okukamala oyo atakuumira mpeera sigale ng'atukuumye mu nsi eno tuyugumya ng'obuki. Mbadde PJ mubeere bulungi mweraba. Allahu Akbar. My dear members, nze Shekhati Sofia alangeredde amaka gange bagataddemu ebyo ebigenda okutambula. Naye nga tetwandizimbye maka gano bajja mu 2021 ne batulaga gye bakoma. Bannange oba balina bubeezi nsaalwa bajja ne batulaga gye bakoma era tufunye obusente bwaffe obw'ekikugu. Omwami wange afunye ka NSSF tukuŋŋaanyiza nga maama abaana bange babuwala baagala ebirungi, namwe mmanyi abaana b'obuwala. Nina omwana omuto abadde awulira ebiri eri nga yafuna stress buli ddakiika, aba mulwadde buli ddakiika akubuza ennyumba yaffe n'omugamba asaba Allah agenda tutaasa, agenda kudda nga tumugamba nti khayiraati ennyumba bagitwala bajja munteekeko mu dduwa. Ennyumba yange
ino bagitwala sinagijjako wadde omwaka tegunnawera naye tubalaze gye baatulaga gye baakoma nga balamba baganya otuwuliriza batugambye tufulume bannange simanyi nawe ngenda kutandikira mbadde nga mugumu nga bwe nsaasira bannange era bwe ngamba Allah atutaase abantu abo baakoma eri naye Allah atutaase ensi si nnyangu wallahi bazze batulaga tugenda mututeeke mu dduwa twetaaga edduwa zammwe simanyi weetwala bambe bange ya Allah nasulako ku muzigo nagutegeera mbadde embeera ano nensirika nensinza Katonda wange nensomesezaawo abaana bange nvaano neŋŋenda nenkola emirimu gyange nenkomawo nga ndi Pastor Bugembe nkussaamu ekitiibwa ssebo era nze sivangayo n'empalampa omusumba yenna kabeere Pastor Bujinga azannyira obundolindoli mu kkanisa naye mbadde nkusaba ekintu kimu ensonga z'Abannayuganda zireke zeesonyiwe ffe tuyina ennaku tuyina obulumi tuyina obuyinike tuyina amaziga ku mitima kati gwe essaawa zino tosobola kuvaayo n'otandika otugamba nti abantu be basendedde amataka Katonda eyabawa y'anaabaddizaawo mbuuza omusajja oyo akutuse lwaki Mukama tamuddizaawo nga tannakutuka mbadde naye akutuse lwa nnyumba ye gw'olyoka otugambe nti Museveni alina omutima omulungi era oyagala oyogereko naye kuba omanyi omutima gwe mulungi ki mbadde ettaka lyennyini eryo lye basendako abantu Museveni yalyagala gwekyo tokimanyi ekyo temukyekwasa nti abantu bali mu ntobazi singa yabadde waakusenda bintu biri mu ntobazi yanditandikidde eri embalala mukono okitegeera kampuni ezo zonna zitudde mu ntobazi lire packaging etudde mu ntobazi Abakasi etudde mu ntobazi wojja wane Nammanve kebeere Rwenzori bottling company etudde ku ntobazi ye bantu bameka be basenze nga tebalina mu ntobazi mbuuza olubiri lwa Kabaka olw'endejje okulujjako lwonna Bbugwe yali ku ntobazi lwaki muwuddisa Abannayuganda Pastor tuleke sirika lwaki ovaayo ku kiseera kino n'oyogera musirike nga bwe mwasirika edda ng'abaana b'abantu bafiira mu makomera ng'abaana b'abantu battibwa enkya n'eggulo musirike temwogera kintu kyonna kyogamba waakavaayo olabe ebikolwa ebikyamu ebikolebwa kati olyoka otuwanire Museveni kwegamba okutte sitaani omutadde ku mmeeza oli mu kumusiiga ebizigo bya Katonda nti mulungi gwe otokimanyi nti Museveni sitaani w'e Uganda nti era alina omutima omulungi mutima ki ogw'okutta Abannayuganda ogw'okubasibira mu makomera n'abamu ne batuuka okufiirayo abaana b'abantu babakuddemu amannyo babaggyemu enjala babookyeza paasi babatambuliza ku macupa abala batambulira ku misumaali ng'olyoka otuwanira nti alina omutima omulungi mbuuza gwe otokimanyi nti Uganda etundibwa mu biwaguwagu olinda yonna bagikube ku ttaka olyoka omanye nti yali etundibwa mbadde etundibwa mu biwaguwagu paka weeneggwawo ffe tetwagala kuwulira kintu kyonna ffe kyetwagala okuwulira kiri ekintu ekyo nti Museveni agenze oba mu ngeri ki oba mu ngeri ki ebirala byonna tetukyayagala kuwulira sayansi wa bwongo kati kyenkusaba Musumba tukwagala nnyo sirikira Joy tetwagala kumanya kkalayo bakadama bali ku byeyo babonaabona abaana babonaabonera ku byeyo azimbye kati wano Mr. Daire Ujjuja aliwa Muhoozi Kanyarukapa wanaaliwa kati yono eyali atusaba lisiti y'abasibe aliruddawo wano mbu minisita w'abavubuka n'abaana abato oyo minisita w'okubanga agenda kubabaagamu ensigo nakibagamba dda mbu Baramu Barugahare Muhoozi Kanyarukapa Baramu Barugahare bonna be bamu Baramu Barugahare aze kuyamba abavubuka n'abaana abato kati bano baki si baana bato basuula ku street be bafubutura obufubutuzi gye baali baagula awo babasendawo Muhoozi Kanyarukapa nono kitaawo omuto yani Salimu Sale be bagenda okubawo zi kampani genda olabe erusaze waliwo ki kati erusaze we bagoba Abannayuganda gavumenti eba y'Abannayuganda banange lwakuba Museveni yabawugulwa amagezi mu China gavumenti eba yemmwe
kati Museveni agobyewo abantu mu lutobavuzi nti wa gavumenti mu gavumenti eyo tuba tulina okuganyulwamu either bagenda kukolerawo kampani abantu bakolemu emirimu bafune emirimu oba okubako kye bakolerawo abantu tuganyulwemu ffenna naye bo kye bakolerawo baganyulwamu nga bo Kanyarukapa ne kitaawe ne family akafamile kaabwe ke kaganyulwamu mu bintu by'Abannayuganda byonna kati wano Muhoozi Kanyarukapa mumutembeya kuki yono namagwatara abere bweru yali atugamba mbu atusinga figa yani generation nga sinalaba nga ddukirira kunga media eyawemulanga najja namuwana mwebale banange oba bana abali bamuwana mu comment section nga sinabalaba nga musonderawo okusula mwe muliwo okukozesa Bannayuganda nsobi na bikolobero byammwe muderi musitame bumaraya bubeera mu comment section zakunga obo bonna bwe basomba mu bus kuveeyo Rwanda checho banange nze nja bavu malo yangambye mbu woboga wemwamugoba mugamba Abanyarwanda ate babbi Munyarwanda babbi yafumbirwa Kyagulanyi era Muganda mpozi yenga akede ne yeyawula konti nze nzira waffe omukazi utaba na kika era ekyo temugenda kutujoga mbu Abanyarwanda bafumbirwa Uganda mukati kamutumanyire kamutujoge tetujja bagambako no way tujja bagambako kuba ensisi yammwe ewamwe mwetematema ne walema wano mwino okola wempisa ate sifa abasoso okubagoba Uganda si yesoso okwekokola Abanyarwanda si yesose wabuleyo gye baba bagoba nga budduka muddukire eno okutabangula ensi yaffe nga omwagikole yammwe nze kino nja bagamba akyagala takyagala we n'ojja kiwulira gwe nga toyagala kiwulira ojja kiwulira nga okyagala ojja kiwulira naye temuli balungi bubeera omwo nga buwagawagaba abavubuka bukola bino naye essaawa zino kunga media nga siraba mu musondera bizimwe mulekeraawo okukozesa Abannayuganda ebikolobero ne mwefu obugalo ne bunaazo obwamwe nga tebulidde akalwadde ne mugenda eri ne mutuula ne mubasibako obukookolo bwammwe tukooye